buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde abadde ogamba kiwamma one time oyo mukwano gwe Mosh juke kali akantu kyamaze okukola wali erimpadde bangi mmere n'alaga nti naye ali special yamba inomuwa special treatment nemugana nedda ono bba wange namuwa some special treatment akati one time yaŋŋamba naye gwe Shadia bawo omanyi omulimu gwakola oba olaba mulabi omanyi omulimu gwakola oba gwe ssente zemuli ewaka olaba bulabi ng'ebintu olaba bulabi ssente nga ziri awo that idiot nemugana naye no this is too much kino kisuse you can't bring me at home babikwano gyo babiri moreover bisajja bikulu biri mu ddiro byebase tebalina waabwe bagamba tebalina makabbo tu bulijjo badde ng'oŋŋamba nti osula waabwe kati wasuze waabwe bo ne basula ewuwo lwaki oŋŋamba maze nenduka ensaa nemugamba but if you have a second wife oli mu period ki ya myezi ng'emikulu tuli mu myezi nga 8 bugenderedde awo yes nemugamba nawe oba olinayo omukyalo owokubiri nze ni mukyala musiraamu ate omukkiriza yogera given that wobanga kikususseeko ngenda siwali buzibu I can handle what can come next gwe ŋŋamba nti Shadia ninayo omukyalo owokubiri nze ntuule ndaba oba naasobola obeera mu marriage ya gundi polygamy bwemba siisobole nejje mu equation but after overall nga tetuli mu bino bya confusion at least ng'omuntu oŋŋambye nze manye nti waba tasuzeewo ali eri oli mukwano gwe Moshi n'agamba ajja agambye tajja mulinde and then like he was jealous he didn't want him to come to my yali amulya bisiyaga yali mukyala we wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia lwate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawo sonde zapa Jalia nsobola okufuna emmotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamim Manja lyerinnya lyange oli ku Executive Media. Tukyaba gamba nti Happy New Year. Obeeranga akyali mu January ono gamba abalala basubscribing kyetuyinza okubafunamu ffe ze views wategedde ekintu ekyo so njagala okubategeeza nti ate Executive Media kati we tuli walalamu tetukyagambwako tutambula kati omanyi ng'omwana nga yakazaalibwa n'atandika otutemereza kati kitwale nti bagamba atandise olaba omwaka guno biidhinillah embeera tegenda sigala kyekimu kuba guno omwaka ngutandise ensaka bagagga ntandize ensaka bagagga okwongereza ku bagagga bange bennina abagagga abamu omwaka ogwedde nabagobye nga baavuwadde omugagga wange yenna kyoba tokola kwe kwavuwala tuba tetukyalina kitugatta omugagga wange essaala yange njagala nange gyenkuwa kuba njagala nekusabira you bling so njagala okwebaza aba Print Creations basangibwawo ku Nkrumah Road ku ground floor bali ne ku Cham Towers so gwe munnange ayagala okubeera nga bakolera ebintu bifaanana bwe biti oyagala ku brandingira umbrellas oyagala t-shirts oyagala kutunga uniform z'amasomero oyina hijab zo zino eza black ng'oyagala baziteekeko kyonna ky'oyagala beera ng'okozesa Print Creations Uganda
ye mugagga omupya gwe tulina y'omu ku bagagga be tulina naye ate ono tawunywamu ono mugagga mu bagagga bendeese omwaka guno so olina uniform z'amasomero olina bikopo buli kyoyagala ne bweba Nika ng'oyagala gibrandingira mukyalawo ogimuwe nga ku birthday tugikola bokisa z'omusajja ziteekeko nze Shamimu nkwagala nnyo tukiteekako bokisa z'omukazi Nika z'omukazi oyinza oziteeka mu ssente zo nga nnyingi n'agenda azenderemu ewala ziteekeko nze Peter nze nguze Nika zino byonna ebyo tubikola tetulina kye twerekerayo twesige abakazi muwa vest muwa bokisa muwa wallet zonna leeta tuziteekeko nze Shamimu nze nguze wallet nze Shamimu ogoyagala ennyo kugulidde wallet Kawoomera. nze kawoomerawo nze nanyini bokisa zino aziguze kikuyambeko n'omusajja obutenda nnyo ayinza okubanga ajjayo wallet ne balabako kawoomerawo nze nagula wallet so gwe buli kimu kyoyagala tubeere ng'ate tuku brandingira wetulife aba print creations awards tuzikolera ate award eziri unique tulina buli kintu kyoyinza okuteeka mu office yo ebirabo bwe bityo buli kika kya birabo ebitaliiwo wano kati ffe tugenda eyo ne tufuna omuntu abitukolera okuva ehuhai muyinza ogaa nti China eno ensi bagiyita huhai eggwanga baliyita huhai we order different things ebitali wano omanye mbwe abakola bino bangi naye mwewala abafere print creation ye company yokka eyinza okukola kino ndowooza mujja kutegeere wano bw'oleeta akalango oba tokyagambwako oba boosi temulowooza nti ate abagagga baffe betulidde nabo twabeerabidde ba Alika Rentals abo teri abawunyamu Alika Rentals Boston Massachusetts ye mugagga omugagga ddala akugamba nti alina buli mmotoka tulina eyo gye twabadde nga aliwo eyeesemase mu mmotoka neŋŋamba laba ono tulina Alika Rentals ng'oleeta bw'obumotoka buli motoka ya Lakizala gina ali Boston awo Massachusetts then tulina Bubbles Beauty era y'omu ku basponsoring executive media Bubbles Beauty agamba ki olususu lwagaana baakukyawa nga Shadia baakufera nga Shadia teweekubagiza jangu tukoleko olususu Shadia obeere ng'olabika bulungi lwakuba kati gwe baakukyawa naye osigadde oli kukkirya walla I want you to laugh you know these breakups tezituleka kyekimu sometimes abantu bano tubaagala nga tulowooza batuufu ne batubba ne batufera n'abasajja gye bali abaagala abakazi nga balowooza abakazi batuufu n'abasajja abo ne bakkakkana nga bagenze mu depression so depression is real I know this is very hard for you ndine Shadia professor abasinga mumugoberera ku TikTok oyina account endala gy'oliko ng'oli w'amaanyi nga ku TikTok nina Shadia ice cream ne Professor Shadia byonna zonna ziri ku TikTok yes okay so ndine Shadia bangi mulabye ebitambula ku ye mwogedde ebigambo bingi muvumye omwana ono ow'obuwala naye nabagamba Shamimu ne ku mwana ow'obuwala tuba tuti tetusobola kulekerera mwana wa buwala kubeera ng'ate avuma bakazi banne so bino ekiro ekiddwa kyatuuka ku Shadia I want you to know that these things happen and we can normalize them so that people tebagenda mu depression kisobokera ddala okubeera nga ofunye omuntu ne bitakwatagana but it is okay okukita so saagala otuule eyo byolaba ebiri ku TikTok ebyo abantu bakujajinze bakoze biki it's not the end of life si gwosoose abantu babakyaye abantu bafunye breakups obulamu ne busigala nga bweyongerayo so bw'onoddaawo ne weenenya gwe wakola ogugwo omuntu yenna bw'oba w'amazima gy'ali n'ataba w'amazima gy'oli gwe oba oplayinze patio era tukuwa nze njagala okukugamba nti tugenda tukutunuulira ng'omukyalo ow'amaanyi asobodde okubeera ng'osimattuka kyonna kyonna kye wayitamu kye tutamanyi n'obeera ng'olwaleero osobola okuyimirira
n'obeera ng'okyasobola okutambula n'obeera ng'okyasobola okunyoola emmotoka eyo n'obeera ng'okyasobola okulanga bizinesi ezo ne zigenda maaso. Don't stop because at the end of the day you need the money. You'll need to take yourself out. You'll need to buy new clothes. You'll need to buy data. Ne bye bakuvuma bitunuulire obirabe if you can handle. Obiyigiremu ky'osobola obiyigiramu. Tomorrow you can advise someone else obutagwa mu mbeera y'emu gye wagwamu. So tobeeraawo ne weenenya Shadia. Toyina nsobi yonna gye wakola okwagala omuntu. It is not a mistake. Nalabye bagamba watimba nnyo omusajja ogenda kunyumiza wa mutimba. But it is okay. Era veekola ebyo. Buli omu ayina byakola ng'ali mu laavu. Bw'oba ggwe byokola ng'oli mu laavu postinga omuntu wo. Bwe bigaana, it is okay. You can come and tell people ekyo kyagaana bannange. Gwe zino comments zaabwe ze bakuwa, you're less concerned. Tebikukwatako. Not until you get someone else era obaddemu. Lukoba ku lukoba. Lukoba ku lukoba. Teri kuzikiza. Antokyawa laavu. Abasajja abatuufu gye bali, abasajja abaagala obulungi gye bali, abasajja abategeera gye bali. So omufere omu gw'osookerako kiba abanga akuwa ekyokuyiga nti next time topapa bino ebintu bya love you need to ensi yayonoonekamu kati omuntu olina omulaba n'omwetegereza n'olaba biki ne mwogera bwe mwewa time osobola okugamba nedda tekijja kola sijja kusobola. So it's not all about nti emyaka nduddewo abantu bali mu kugamba ki. It's not all about nti nina okukola omukolo. It's about you. So tulina Shadia, whoever would love to comment something funny, stupid, alina ddala ng'oli mukazi mbadde nkugema toyasama manyi mugenda ne mwasama nnyo nga muli nga atamulaba omwana oyo kyaliwo ekyo ekiseera Yafumba breakfast. wafumbanga breakfast. So what happened? What happened is it's a normal relationship. Okay. Nagwa mu mukwano ng'omuntu omulala era ne tufuuka ne halal. Omukwano gwaffe tukufuula halal ne tufumbirigana. Yatwayitana mu sunna ya mubaka. Omubaka yakubiriza nnyo abantu nga mwakeefuna naye nga yasinziirira ku ddiini ey'edda nti abantu balina eddiini, abantu tebaali balimba, tebaali bakuusa. Omusiraamu n'omusiraamu ne mwesanga ne mwekkiriziganyaamu nti mulina okwagalana mufumbiriganwe immediately. Era mu bintu ebisatu ebitalinzizibwa ku musiraamu yenna mwe mulina mukolo oba okuwasa. So twakyanguya ne tugenderawo mu maaso g'abazadde ne batuwoowa ne tuyingira n'ennyingira amaka g'omusajja. Okay. Omusajja wamufuna otya? Omusajja nali ku dduuka lyange erya hijab face mwetundira sharia Makindi awo. Era lyali ly'amaanyi nga ntunda sharias ez'enjawulo. I know. Yes. I'm that lucky person. Yeah. Because you're my good fan. Yes. Go wa sharia. I still treasure it. Njirinawo njambala muko once in the while ne mala nejirika sagala ekaddiwe mangu. So thank you for loving me by the way. But this is kugambye. I love you too. Bwe nalabye bino nga bigenda maaso ningamba Yes. Kwe kukubirako. So omusisinkanye Yeah. okudduuka ye yajja out of the blue yajjanga customer. He texted me. Yasooka kumpeeza text. Enamba agijjawa? Enamba akozesa ya business. Okay, Bange ya ogiteekayo. business yali buli wamu. Buli business yange. Whether ndi mu hijab gye nkozesa, whether ndi mu tours and travel gye nkozesa, whether ndi mu ice cream gye nkozesa. Olina business nyingi. Yes. So oli mukyala mukozi. Ndi mukyala mukozi ddala. So kati yagiramu eya hijab. Nali ku dduuka ntudde nabaka message ku simu. Salamu alaikum ne njiddamu. Nkwinamu interest yetotoddeko awo. Naawe omuwadde obudde omuzeemu. Yes, muzeemu. Kati omuddamu nendabanga omuntu alemeddeko nnyo ali consistent ku messages. Ne manya nti alabika muntu akimininga kyayogera. Olwo azisindika ennaku nga mmeka? Ennaku bazaalinga 3. Buli lunaku aweereza? Yes. Awulira mwogera biki? Ebyo salamu alaikum oli bulungi oli bulungi teswa kungamba nti alinamu interest. Yangamba nti actually yajja direct nangamba gwe mukyala gwendabye gwenjagala okuwangala naye eddi mu message. Ne mugamba nze tebankwanira mu message za WhatsApp. Ojja kujja nkulabe. Okay. So nga njagala ajje ku dduuka olaba omuntu bwafaanana bwayogera ate ankwane nga waali mulabako. Webanga ebigambo abadde abitextinga bijja mu mikwano gye kati kandaba oba bimiininga nga ze ku dduuka. So ne tufuna olunaku ne tusetinga najja ku dduuka. Bw'atuuka ku dduuka ne twogera naye
be bano ba smart bayaye yajja ali mu kanzu alina ekifaananyi kyali amanyi nti kyenjagala okulaba era kye yajjiramu oyagala musajja musiraamu webale nnyo ayagala eddiini okulaba wepostinga webikiridde okulaba oti oli mu ddiini otunda sharia byonna bikulaga nti ekintu kyolimu kya ddiini era nga amanyi n'omusajja gwe wandyagadde webale bapima kati najja ku dduuka nantuukako naŋŋamba Shadia biki actually we yajja teyayogera so mbutayogera ne mugamba naye ki ekikuleese naŋŋamba nedda nze gula sharia ezo olinayo ezikutuuka nemugamba namwe ezintuuka ssebo naye nsobola ofunawo sharia zinga 3 nasooka nsasulako awo sharia 2 naŋŋamba eyokusatu nja gigulira naye eyo nze ze2 nzigulidde kazigula mmeka olwo zaali za 3 n'azisasula emitwalo 6 n'asasula emitwalo 6 n'azimpa zalina infact zaali za 25 naye nga kansongeremu n'akwana nenseeka kwa 3 n'azigula emitwalo 6 n'aziteeka awo n'enzikwata nange nenseka museefu omukazi ne ssente tetwawukana. I know. So not that I saw money, but like nga naba potential agirina. Aguze sharia ezenkaaga? Yes. Nga nkwata ssente nseka mugundi nga mala ngamba naye ngenda mangu kankomewo. Guy. Yajja yeevuga. Nga addayo ng'agenda wano emabega wa Jaruna. Saa 7 nze nina manya ebintu byange bya kwerabirira. I've been independent all my life. Okitegeera nga neekolera neeriisa biki lanchi yange wetuuka mayinja kulya nainamu omuwala wange akola nga mugamba tugenda tufune ekyokulya tulye kino leero mala ndi awo omuwala mugamba leero tugenda kulya ki gayi ng'akomawo lanchi agireesi abaayi nga lanchi akaseti alowoozezza ng'omwami naga akantwale ne kalanchi kalanchi bakaleese nga ndi awo kuba twali tunyumyanyumya kati era ajja nkwana tujja gathering we are becoming one bwatyo emmere bwe yagireeta wawulira otya? I felt happy. N'ogamba nfunye omuntu anfaako. Nali ndudde okufuna omuntu anfaako. If it was not my dad or my mom or my family, tewaliwo omuntu asobola kundetera lunch. I understand. So he brought the lunch and I was like, akirowoozezza nako nti n'enjala ennuma nina okufuna ekyendya. That was something for me. So najja nga alaga afaayo n'ayongera okukola by'obadde tulaba. Yes. So the small things bibyasinga kundetera kumukkiririzaamu nti muntu mutuufu. So it took him like 2 weeks consistently ng'abikola ng'aleeta lunch ate nga tiyagi ordering bagireeti nga yagenda n'agigula n'agindeetera. So these 2 weeks akyagira mu motoka? Awo yali nedda wayitawo ennaku nga 3 nangamba emmoloka yange ngenda gitunda simanga erinako issues mu bonje nagigula biki ng'atunda emmotoka yaawo n'emmoloka agitundirawo ku dduuka lyange mu maaso ga parking waleeta abasajja bagenda ogigula ne bagigula ne bagitwala. Ng'olaba? Nga ndaba. I was just watching. Ne mubuuza kati kikyozzaako nti ate ssente zino babadde baŋŋambye nti bano ababondi banzibye biki sente nga we bityo bigenda we bityo so nga mutunuulira nga nze mbeerawo olwamala awo kati watundira emmoloka yawo nga maze okuŋŋamba Shadia njagala kukola full official between me and you. Muli mu 2 weeks? Tuli mu 2 weeks. Ayagala full official? Yes. Ne mugamba okay oyagala full official but ne mugamba categories no jayita wasenga omalodde wa taata nga tewali buzibu tugende dio wasenga awo nyini wenkyogererako kati ne ngamba guy wabanga ali serious like this sigenda muwanvuya kamugambe ennaku ez'okumpi nabo bali serious nga mugamba tugende next week twali buzibu wali osuula kayinja mu olabe oba bwona ogamba nti next week oba anakkiriza oba aneekyusa wanaaba tali serious ajja kivaako
Anti waliwo n'abeera serious nagamba but ekyo kyamangu nnyo okitegeere. Anti kati we yajjira nayinawo over like 3 guys era nabo nga baagala kukyala nga nabo bali serious. Boyina Yes. naye nga bo nga tebaleeta lunch tebakola biki. Bo kati ebiseera ebimu they would come abamu bajjanga in the evening nga bavudde ku mirimu kati najja in the evening azze kulabako Shadia how are you biki nagulyayo abaayi yange emu bbiri n'agenda bw'atyo naye nga I don't know why omutima gwa picking up interest because he put in the extra care. Kati the other people would be like omukubi yasimugana njagala lunch nagamba bagikuweze ku Cafe Javas. But he yagenda n'agigula nga n'agireeta. To me that was more than just ekintu ekidelivering ate abakazi bwe twagala butono like obuntu bwe tutunuulira butono nnyo busobola effort ateekamu nnyingi nnyo obudampa bungi nengamba ono gayinza okuba nga bituufu byategeeza ajasobola okundabirira. So I got seduced byonna ne bibeerawo and we got married. Ne tugenda ewasenga mu weeks 2 yankwanira weeks 2. Bwe wamugamba nti ebeere wiiki ejja yakkiriza ne tugenda ewasenga mu wiiki mweyo 2. Yes, awo nyine namugambira nakwatira essimu nakuira mu kikubi alinayo abantu ne bagamba mu parking ebintu ne babi orderingirawo awo ng'olaba nga wendi awo ng'owulira otya gwe yakagamba wiiki ejja omuntu nakwatirawo essimu n'atandika oku orderinga ebintu. To me it felt like it's nice money. Naye nga gw'owulira ssanyu. Nga mpulira ssanyu, yes. I was happy. Olaba omuntu afaayo. This guy is even more committed like this. Kati nga nira essanyu lingi. Ne ngamba why? Allah bw'atusanga yateekateeka olugendo lwange. Kiribeera. So nga tugenda wasenga akyadde. Wasenga yajja n'akyala ne tumulaba ne senga nakasenga yaŋŋamba n'okuŋŋamba naye mwana wange geeyo omukebedde background biki byonna n'obitegeera ne mugamba senga saakebedde but omutima gumwagala for some reasons. Ng'olina by'otagala bagamba naye ng'owulira oli musanyufu mu mutima. Yes, kati kiri ekyomunoonyerezaako saakiwa budde. That was one of the big mistakes I did. Saakiwa budde ekyomunoonyerezaako kuba nti yali amaze presentinga this holy good man in front of me. So kino ekyomunoonyerezaako ate erumi ajjanga n'emikwano gye ku dduuka. So kati mukujja n'emikwano gye singa sobola namunoonyerezaako because after all n'emikwano gye yali ajja nagyo yagimwogerako bulungi giri bulungi naye yinza omwogerako obubi. Kati that was it and nave wasenga kati okuva wasenga in fact namugamba taata we awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira taata wange naye simanyi ku bya mikolo naye nga tugezaako okugatta amagezi ffenna. Mugatta naye? Yes. Kuba naye yangamba ayita wasangako. Kati nga nange ati waffe tubeerangayo mu mukolo so nga ffenna tuli mu gathering ideas. So kati kati n'akola ki n'awandiika ebbaluwa n'agiwanika taata wange. Dadi we n'agisayiningako n'agimuweereza and I took kati makitwale ewa taata. Taata agirabye babagambye bajje ewaka bazze ewaka bakyadde kwali kukyala. In fact nze muzeeyi wange ngenda omugamba nti twagala n'ennika ng'enkya mukulu. Kati okukyala kuno ewa taata kukolebwa ddi? Ewasenga mwakiwamu bbanga ki okuva ewasenga okugenda ewa muzeeyi? Yes, kati twakola dates ndoza yakyala omukolo gwali mu December November lwe yali ewasenga. November 2023? Yeah, 2023 last year. Yagenda 2023. Yagenda ewasenga n'akyala. Kati wayitawo weeks nga 2. Muwali mugundi muleeta ye ng'asaba okukyala ewa taata. Yateekamu weeks yaliteekamu na wiiki emu in fact. Naye kati muzeeyi n'abiwanvuyawo biki ne zikola weeks eza 2. Ne bajja after the second week ne bakyala ewaffe ewaka. Ne babalaba ne babaaniriza ne ngenda mu maka ago mufumbira. Wanga ogenda wuwe? £5 Ewaani? Ew'omusajja owa Rashid. Wagenda wuwe? Si ye kujja wuwe wali obeera? Nze nayimbira ne muzeeyi wange. Kuba naye nakava ku University Dubai okugraduatinga. Wali osomera Dubai? Nali nsomera Dubai. Nasomera International Relations and Political Science, bachelors.
Then nenkolayo ne kakosa waka nursing. Then nenvaayo nenkomawo nenkolako ko nengaininga experience. Tewayagala kukolera eri byosomye? Yeah, I missed my family nga njagala mbere nayo. Eri wali omazeyo ebbanga ki? Maze emyaka bajali 8. Oh, I understand. Yes. Nga njagala kubeera na family yange. That was to me everything. Nenkomawo Uganda ngamba akangenda Uganda International Relations and Political Science so okola mu any government institute here. Yeah, so okufuna mangu emirimu e Uganda more than in Dubai. Plus kijja kunyambako byaneki ne family. Kati ekyasinga okundeeta. Kati mmene nakakomawo my dad nampa essomero lyange yali yanzimbira essomero. It's Twinarawudha primary school, sister yange yagiddukanya. Twinarawudha high school, brother yange omukulu yagiddukanya. Nga nze yanzimbira Rawudha tertiary school ngeri nasomesa bino ebya bulijjo mikono biky'okuyiga. Kati nze we nakomawo Uganda nebwa muzee sigenda sobola kumanaginga ssomero. Let me go into business. Look at Dubai yali business oriented. Ojayo obwongo bwonna bugenda ku business. Kati najjanga obwongo wange njagala kukola business until I go into the field gye nasoma. So nangamba oba yagala business najinkolera awe machindi. That's when Raja nansanga mweno business. Nali nkola uyankwanira. Kati yansanga one ndi naive. Simanyi mbira za bana Uganda nnyo kiri ku ground. Myaka 8 gimaze tolina bana Uganda tomanyi. Yes. To university I was the only Ugandan in that university. Kati nga ndi surrounded with other nationalities ninga abe wafesibira nabo nnyo kiri awo. Kati nkomawo kati the fact that I was naive nga sina nnyo information ku in fact nze nesimenda kumanya abantu bafera. Abantu balimba. Nabo omanyi munnange bwe kibanga musajja wakufera. By the way that so don't blame yourself nti wali tomanyi. N'abamanyi abawangadde wano ng'omusajja yasaze okufera. Kuferera akufera. Thank you very much. So given all those factors nkomyewo tandikidde mu kukola maze okukola mbanna katandika in fact nakola emyezi nga 3 nga nakakomayo Uganda. Najja nateeka mu issues z'okumukola ki ez'okumufumbirwa. Nsakira bamubuzibu nengamba era byebyo nja kuba nkola ki fumbidwa nga bwenkola bintu bya bulijjo ebyo nga nyingira marriage. Ogenze ewuwe? Ngenze ewuwe. Tandika beera ffenna. In fact ne ku mukolo sina ku mukolo but my dad yali yampadde emmotoka. Yali yangulira demmotoka yangulirayo Range Rover ngeri Dubai naye njivugira Dubai. So nenjireka sajja nayo. Aliwa ne Uganda yali yangulira Harrier Kawondo. Naye ng'egyo ne sibeerabeerawo nnyo era bano bato bange batera okuzivuga ezo emmoloka. Kati nze naturally saaganya vuga mmoloka nnene zankooya nnyo. Kati ne mugamba bampe akamoloka katonotono ke mba nvuga ebajja omuganda wange. Kati I'm entering marriage nagamba Shadi yajagana neki ne mmoloka ye mu bufumbo. Kati nga mpaka kamoloka kankarawumu. Kati yangamba actually nnonde ne mugamba no bampe rawumu eyo. Ya kamoloka katonotono kali simple bya mirimu kuyiriba. Byenjagala I don't know. So kati nampaka akamotoka nenkatandikiramu nenvuga. Wenvuga in fact saakavuga nakawaye yaba akavuga omusajja. Yes. Wow, nalimba maze okufumbirigana ozze ewuwe. Nzize ewuwe. Nga ye emmotoka eri gye yatunda teyaddamu ggula ndala. Teyaddamu ggula ndala. Yangamba eri nti bambuzaabuza ku bondi bamubbye so kati tasobola bijyawo bambuzaabuza ne bamubba ssente ze ng'alinga agamba nti asigazaawo ntono tasobola kudda mugula muloka. So I gave him my car atandika ogivuga n'atandika ogivuga Uber ng'avuga Uber. So golongo otambulira ku boda? Yeah, nga ntambulira ku boda. And to me it was okay because nze yakisalawo si yakinsaba nakisalawo nga nze nga ngamba ate kati nze nvuge omwami wange atambule but two nali saagala nnyo kuvuga nga ndaba ate ngenda kuvaawo ngende makindi enkole emmoloka etuulaawo olunaku lulamba. So what is the use of the car? Nenga kanjimuwe ye akole ki? Akole nze ngenda wali ku dduuka ntuule. Kati tuba twakafumbiriganwa n'edduuka awo nangamba netula wansi netuteesa nanga no edduuka ligenda disobola biki bisoko giro olijjawo eryengoye nga ndijjawo emakindi ng'olitwalawa nga emitubizza waka nga mbiteeka eyo wa muzeeyi wange. Taata wo teyakubuuza lwaki tutuuka oliteeka eno? My father simanyi ayina this thing omwana kyayagala kyamukolera bwe kyosalawo it's okay as long as tekirimu kunyiza Allah. So when nabireeta ebintu nagamba babiteekaawo ebintu byo woli byagalira olibitwala. So nembiteekaawo ebintu nentandika okubeera naye
kati edduuka ndivuddemu sikyakola osiiba waka nsiba waka ofuuse housewife yes kati awo nenfuna idea nemugana nedda edduuka tulitwale wa ku hamu lijja kukola ku hamu nga dduuka nga nzirayo nga muzei wange ampa ssente nga ngenda Dubai nga nsuubula ngoye mpya nga nkomawo ngenda ku hamu nziramu nteekamu ssente ku hamu ntaddeyo ebintu nkola naye kati hamu nalaba tepiikinga naye ne hamu eno egenda kulya ssente zange kanjikole ng'olwo mu bbanga kyeryo gy'olaba tepiikingiramu it was like 3 months naye even kale n'ekirala kye nalowoozaamu ekyasinga kuntataaganya nga ndaba sikyasobola kukwasaganya bufumbo kati mba eno ku hamu wala newali Makindi eno nvaayo n'omusajja yali abeera Makindi omusajja nga yavuga emmotoka no twali tusula gundi bayitawo batya Zana twali tusula Zana kati nga ndaba ate jaamu gwe nayitamu budde bwankwatanga nva ku mulimu leeti nga nkooye ate nzireyo nfumbe naye simanyi bintu byakufumba nakole baffe batufumbira buli kimu so kati nzireyo nfumbire omusajja kati nga ndaba emirimu mingi gye nkola nkoowa nnyo so ate nga ndaba ng'akomayo waka olumu ng'emmere teriwo odalinga mu woteeri biki naye nga ndaba era tekimusanyusa bulungi so I wanted mbeere omukyalo omulungi mu maka naye ngamba no emirimu kansooke ngyesonyiwa sibadde sigikola nti tunoonya kyakulya we can still okubeerawo nensooka njiggalawo nayo nenjijjayo neyahamu gye wakateeka neyahamu gye nakateekayo nenjizza ewaka bintu nembiteeka ewaka neŋŋamba kansooke ntereze obufumbo kubanga yakomangawo nga tewali mmere olumu ofumbye ate olina okukola emirimu emirala emirunga mingi so nogamba kaŋŋende sooke mbeere mu marriage yonjikole ki ngikwate ngitereeze mbeere mukyalo omutuufu atuukiridde ewaka so nengezaako nga na balancing marriage and work kyanzibuwalira nensigala ku kyabufumbo given that neze nali nkola ssente wede tezisigamba nti tezaaliwo naye sikolerera kubeerawo naye nkolerera bakungerako so nenga no kasita ye akola nze kambeera ewaka it was decision yeeyo yali yange nentuula ewaka netandika kati naye mukutuulawo nentuuka ekiseera ate nga saabimanyiira nga bimpaamu era hard time nemugana naye maybe kati kankole kirala ngenda kuddamu ice cream okay twali buzibu nga nkwata nga ordering ebyuma byali bima 3 bijja China nga bi ordering awo mugambye orderings ebyuma bya ani akuwa sente za ice cream olwo my father namugamba njala kuddamu ice cream naŋŋamba twali buzibu sente mmeka nzimubaliramu nga zikwata nga azimpa nga ntumya byuma China nga mbireeta nga ntandika kati nebyalwawo juka ebintu bya China obimanyi bitwalamu time kati awo namugamba bijja mugamba naye njagala kuva waka ntandike kati okukola ice cream we are negotiating nziremu okukola naye nga nkola mu kirala olwo nina ebbanga lyotakola ani alabirira ani awo ebiseera ebisinga twasooka kubanga am the one eyayateekawo ssente ewaka kati nentuka nemugamba nedda naye emmoloka gye nnakuwa eno erina okubanga ezza ku magoba nga tusobola okufuna kwadde mutwalo gwa waka oba emitwalo ebiri we are just 2 people at home tetwetaaga ssente za nsi yonna kubaawo just a little to survive nga atandika okuleetayo ku ssente bw'atyo he was supporting the family netubeerawo bwetutyo kati ng'egye yali abanga providing ati naye nsinga okwagala I wanted a providing husband at home nenzikakkana nentuula ewaka kati mutuula waka naye since that saamanyira byakubeera waka natuuka sisa nemugamba nedda nsaba nziremu nkole naŋŋamba why would you work toddayo kukola kikyessakuwe waka that statement sasooka gitegeera kyali etegeeza so nensooka nentuula ewaka naye listen to your husband otuule ewaka obanga kyayagala nentuula ewaka netubeerawo then later netushiftinga netugenda mu maka amalala netuvaayo eyo ezaana netudda emunyonyo nga gye tansosula but my marriage started to be a devastating marriage the day twagenda emunyonyo genze mu nnyumba ya mmeka twali tugenze yali ya 1.5 waneezana yali ya mmeka twaisulamu ya 700 ani aleeta ekirowoozo ky'okuva ezzana mugende emunyonyi ye mwennyini nga leeta kirowoozo ntuveewo awo ezzana tugende emunyonyo waliyo apartments empya zali alabye zaaga tusulemu namugamba it's okay actually nasooka nenkiwakanya because me am a business woman njagala nnyo ebintu byokuwe finance zange saagala nnyo okusaasanya bitali mu makulu so mba njagala nsooka netulowooza tugenda kukola kitwongerako ate tekitwongerako nagamba nedda it's okay tugende
njagala kusuza bulungi naye nga nano mbadde nsula bulungi no njagala tufune kati mwene ennyumba empya yali ya bisenge bibiri ne mugamba why are we taking ennyumba y'ebisenge bibiri ng'ate tulina ekisenge kimu neddiro nga bitumala it's just me and you nagamba no twetaaga ennyumba nga bisenge bibiri nga it's okay oba kyoyagala tukole ki tukole ekyo nga tugenda mu nnyumba the day I arrived there nga nakatuuka alina mikwano gy'abalenzi nga kati awatandisa obeera nnyo n'ebigroup by'abalenzi naye ng'embeera nasooka n'enzaba eri nga zikyuse bifo nga tetunaba kuvaayo nga mulaba akomawo nnyo leeti era abantu abasinga bandabanga nnyo live ekiro abeeranga nnyo ku live ekiro because I was lonely in the house nyumba eyo yes and I called him ne mugamba waaye oba okendeeza obudde bw'okola so that we can have time for us at home nange nesabira nnyo board baze si muntu wakulaba TV nze muntu nakula njagala nnyo njagala bba wange mwagale mutijisemu ebyo byenjagala ebirooto by'omwana omuwala every woman's dream sometime abasinga yes kati nga ndaba yabeera nnyo ng'akola nemugala it's okay ni woba oyagala okukola it's not a problem naye fissayo obudde bwaffe weebale nnyo naye nga ndaba kati mpyatandika okukyuka ng'akomawo ku 9 ku 8 because I would be naye nsobola okukola nga live paka saawa nga 8 even that by the time lwenvaako nga mbawula n'okulira he's knocking the door he's entering the house saa 8 saa 9 and he's not working he's not from working he's just from having fun with his friends but I didn't notice that mu kusooka walowooza nga ali mu kukola era yaŋŋamba nga aluddeyo ali mu kukola not until tugenda mwene ennyumba empya eno ey'ebisenge bibiri tutandise kati naye naka-arrivinga bwe bati like this nensanga mukwano gwe wali mukwano gwe bamita Moshi kati I had some food try tuva ku mukolo nze ne brother wange nga tuva ku mukolo bagwaligwa ne kabiki biki nayina emmere nengikwata nga bw'omanyi you find osanze ebbaawo n'abasajja abalala babiri mikwano gye tugambe so nembabuuzaako awo naye nemubuuza kati nayina ekyokulya nayina yali senye ya muceere eyawamu tugijja ku mukolo nga ngireeta emmere ebadde ennungi gye tubadde chefu abadde amanyi yatufumbira ku mikolo ewaka mpadde emmere eno nagamba nkole ki ngitwale so nenjeta nengibawa mugibawa kati ye nemusenerako banamusenerako eno kaplete akalala ebbali nemuwakako akali special yes as my husband nemuwakako akali special kati the other friend oli omulenzi nagamba ye maama oli lwaki bamuwa eyiye nga yanjawulo kwizaffe like hime omuntu akifunye mu bubi because ono mwami wange thank you naye yali yobanga akifunye mu bubi nga tekimusanyudde nga ali agamba nti bo tubasosola how in my heart are you my husband am I entitled to you you're entitled to me naye nenkireka awo saasooka kitwalanga kyamaanyi so nenkireka awo kati awo nga tugenda mu maaso muwadde juice ningolaba kati one of them the others nagamba ngenda beera nga ano nga sivaawo wano muzze nakumpi wano wano ngenda sula ngenda beera ano nga sivaawo nakyo saategeera kyekitegeeza manyi kyaliwe agamba wano muzze ngenda balambulanga weebale naye now we entered the house ono yagambanga nti tagenda kuvaawo aduka ekiseera nga waabeerera ddala I'm sorry to say but bba wange yankola ebintu in marriage that kyotayinza kukola mukwano gwo nze nali mukwano gwe naye ate ye tiyali mukwano gwange byali byawukana wali omwagala nga takwagala okunjagala yayinza oba ali anjagala ayinza okuba tomanyi naye teweekakasa nange sekakasa naye ayinza oba ali anjagala nze kyemmanyi nti yali mukwano gwange because waliwo abantu abaagalana nga baagalana naye nga waliwo abantu abaagalana ti nga bamukwana ate abo mukwano gwabwe gunyuma nnyo kati nze naye ngezaako nnyo tubere ba mikwano me and him naye nga ye love yaliwo nti yali anjagala of course abba nga tanjagala samukaka kujja waffe kukyala teyandize so ekyo nakyo kyaliwo banga alina byafeera nga ate takyadde waabwe so I believe love yaliwo yali anjagala naye nti mukwanobanga ayina ebyali byamuleese nagaakayanjule n'okwanjula but tetusobola kugamba nti anyway we can't rule out what would happen oba kikyali ki kakati awo nga tubeera ffenna tuli ffenna naw mugana amaka gana ag'okubiri ge tuyingiddemu the new house ebintu byakyukira ddala
Biwali tosuubira byonna n'obifuna. Binayisirabangako, binayisuubira, ebintu byakyukira ddala. My house turned upside down. Nga bukimu kirala mu makaawo. Era awo abantu natandika okwesala ne live zaali ntono. Wali we nali so happy nga posti zange nzikendeezezza. Netandika omusala omujja nga mu videos zange sikyamuteekamu. Nga kiki ng'osensinze eki? As a woman omanya nti bba walina abakyala abalala. Watandika okulaba ebintu ebitali birungi. Yes, natandika okulaba ebintu ebitali birungi. Nga mulaba atandise okukyuka amasimu ge agakwekakweka ebitaliwo twalina password nga amanye yange manye yiye. In fact nzi yasettinga password ye mu simu naye n'asettinga mu yange zonna essimu netuze ntuzisettinga nga ndaba essimu aswa naye ku mutto bw'ati ningamba werimu abikako kunkukutu nga tomugamba kati yatagala kukyusa password ate nga tayagala kukyadmitinga nti alina abakyala abalala. So nga ndaba ebintu tandise okukyuka alwayo olumu asulayo byonesirabangako. Yes. N'okusulayo ng'asulayo. Yes, najja enkya ku makya nagamba simanga twale tugende safari emoloka nenjabikako omupiira nensula mukubo nengamba okudda ekiro kansule gye nsuze. That stupid talks. Yali ng'akukubira n'agamba nti motoka enjabiseeko ngenda okusulayo. No, gwamala okukuba. Yes, twamala kyogerako ne mugamba this is not fair. Abasajja beenderamu ebyo bibozi by'ekisiru mu motoka enjabiseeko nensula ku kkubo. N'omubuuza nti the same time gy'omaze nga weebase badde osogimala ng'ojja wano ne tubeerawo ffenna. That would be my Oba kale you call and communicate n'ogamba nange emotoka yanjabiseeko. Thank you. But anyway, those are men. Yes. So kati awo natandika oletanga bisitole ebyekisirusiru ate ensuzo esimanga mbadde kati kyeyakola what he did to traumatize me was yali mugezi mu kyeyali akola. He's a narcissist, pure narcissist. So kyeyakolanga nga wamanya nti ajja late. Narcissist. Yes. Nga wakigwako. A pure narcissist. Nga wamanya nti agenda kujja late. Yena brother bange abato nga abayita kati boy sigenda bagamba nti bato naye of course era bato. You get? Kati yenga kyakola nga abayita muliwa musembere sawa 8-9 nga abayita najja nabo naye nga ye asose kuveera oba mu bantu bo babaani babakyala baba biki nga wano nga nakyo tuuka ewaka wabakubira essimu ne basembera ne bajja naye kati nga yefulanga abadde nabo. Okitegeera so I don't question ate abadde naba brother we. Weebale nnyo kati nga singa tagala kulaga kifaananyi nti abadde mu bakyala balala ng'ajja n'abaganda bange ne bajja ewaka ne basamba akapiira ne bakola biki. Actually in that marriage nga kyabeera eri ezana one time nalwala nnyo I became so sick nengenda n'ensambya Nga kiki? ne bakebera obulwadde bwababula. They checked obulwadde ne bubabula nendwa I almost lost my life. Nga kiki? Samanyi. And then Producer gundi erieta akasana kano. Okay. And then nenkomawo like I became fine then I never Nga walwala naye ng'akulabirira nga kuliko. yaliwo my dear the care was Promax yavuga emmotoka ekiro ekyo nga olaba eza ambulance nga tuli mu private car naye nga tuvuga nga eza ambulance ne tugenda ngulaba we are all together kivanga ebintu ebimu bituna n'engamba love yaliwo. Yes. Kati wakyukira mikwano gye gino gye gimukyusa gye yafuna. Ono mukwano gwe yajja okubeera ewaka mala n'avaawo. Wano mwene ennyumba empya Munyonyo. olunaku lwavaawo omusajja lwe yagenda. That's when he left. Yajja n'ajja n'ebintu bye. Yasooka nga najja nga amuleeta yasooka nga n'amuleeta ne babeera bonna emisana awo ne balya emmere. Kale nze nakyo kyankalubiza nga Shamimu nze ndi mukyala eyasomako ku ddiini ne nditegeera. Kati nze sisobola kweyambulira wakujja ku katambaala oba kukola ki mu maaso ga musajja mulala nga si bba wange oba anzira. Kati nga kinzibwali ate nga ayagala tube nabo nga alaga kiri nnomu babeera mu nnyumba awo. So tojjaako katambaala. Era nga mbeera waka nga ninga bondaba bo nti mu sharia. Naye nga bimalako emirembe awo tell him. N'ewaka oyambadde sharia n'ewabweru oyambadde sharia. N'ewabweru nyambala sharia. N'omugala naye bimalako emirembe. Yakusabanga mukwano gwajja. Yajja buzi. There was no negotiation. Abajja buzi. In fact nze naye sikizibwa leeta mikwano gyange naye nga yakizibwa leeta mikwano gye. Okay.
zinesikirizibwa kuleeta abantu batamanyi naye nga inoleeta abantu batamanyi ate without my consent. That's it. Ng'ani asasula rent? Yali amusasula rent. Okay. Awo naye abatandika kuleeta mikwano gye egyo gyakola ebintu bingi byankola. In fact one time oyo mukwano gwe Mosh jjuke kali akantu yamaze okukola wali erimpadde bange emmere n'alaga nti naye ali special yamba ino muwa special treatment. Nemugana nedda ono bba wange namuwa some special treatment. Akati one time yaŋŋamba naye gwe Shadia bawa omanyi omulimu gwakola oba olaba mulabi? No, omanyi omulimu gwakola oba gwe ssente zemuli ewaka olaba bulabi ng'ebintu olaba bulabi ssente nga ziri awo. I looked at him. Nawulira obusungu. Nga naye waali my husband yaliwo. Talina ayogera kiye. Kati kyali bwe kiti bajja ewaka. Ono mikwano nga somugamba mukyalawo olabika alina abasajja abalala check her phone bakijja ku kyolwo kugamba nti alina abasajja baali baagalanga twawula because they didn't like me from day one and neither did I. Nange saabaagala nga mbalaba they are bad influence to him. Omusajja gwe naye nga tukkaanya tutandise okwekulaakulanya n'atandika ng'agenda mulungu kukozesa njaga yaabwe njaga kulya njaga mayirungi bikoze bitya. Omuntu yali asaaza ku mizikiti ate n'omusanga ng'atudde eri banywera enjaga. Wamulabako ng'asaaza? Ye yasaazaako banga we twalinga eri kwera ennyumba nga ŋŋamba ngenze leero sima mu ddaawa balina ekibiina kyabwe. Balina ekibiina kyabwe bakitaba mutahabbiina bakirina kya charity nga bagenda eyo ne bafumba emmere ne bagabula abantu. Wamulabako ng'asaaza? Ekikuba mu kibiina kirala n'okusaaza kirala? No, yakirimu era nga ŋŋamba nti ava kusaaza nga n'ejjuma ezimu yaziŋŋamba nga kati ngenze kusaaza. N'agikulagako mu vidiyo ng'ava kusaaza? Teyandaga nga na ku vidiyo. Tugende mu maaso. Talina kyeyandaga. Kati nga bw'amala okusaaza ng'anywa enjaga? Kati ate luno ngina omulaba tava mulungo ali mu njaga ali mu ki nze sibigaana babikola naye gwe ekifaananyi olaga nti oli sheeki ate eri onywa njaga. He was not a chef. Thank you very much. Yali akulimba. Then yayagala kukulaga bye wali oyagala because mu kifaananyi kyo ekyomutu omusajja gw'oyagala oyagala omusajja amanye eddiini asobola okuyimira n'asaaza ku kituuti amanye Qur'ani bye yayagalanga okukulaga yali tabimanyi yali munyiwa njaga. Ge mazima. Yeah, actually that's the reality. It hit me at the end naye okikkiriza. Omukulu ono ali waka waweera amateeka ago? Kati mbadde nkuniza that scenario Moshi ng'agiranga amulese waka. Kati lumu olwo ennaku ezo ng'olumu agenda n'atadde kati n'aŋŋamba ana lw'atadde waka nemukubira nnyo amasimu in the morning oliwo ng'otidde oyinza n'okoza oba yafudde oba kiki. Actually thought yafuna obuzibu bayagenda teyaŋŋamba. Nemugana nebino twabyogerako last time gwe kyetwogerako kyoddamu why are you narcissist kyamu kyotegedde nkigenda mulumya omutwe era nkya kyotandikirako so nga ate tugolola nsobi awo tuveewo tudde ku kiddako tugende mu maaso naye ng'olaba ayagala mubeeremu eyo chaos mwetolole mu kasonga kamu onyiize. Yes, then you become traumatized okiveeko. Nemugamba naye natwayogera n'ogamba oba ogenze somewhere yogera kikola nnyo amakulu mutu n'okuba amasimu n'ogamba naye bantu bange nze ndi eno nendi safe. Kati kolo yagenda takubye essimu taŋŋambye kati banga gwino gomuze n'aŋŋamba nsuze mu mikwano gyange balenzi badde mba boys gye nasuze mba boys kati kolo yali aŋŋambye mbusibanga agenze yaŋŋamba nti nga bw'aba avaavaawo ne Moshi oba ne Moshi amulekawo nga bw'avaawo yekka nga tebaliiwo. This is another scenario. Kati kolo bajje nali ndi waka nongoosa ne bajja ssaawa nga 4 ez'ekiro. Balenzi babiri Moshi n'ono SK mikwano gye bayatambulanga nabo ne bajja ne beebaka mu ddiiro. Mu ddiiro? Yes, beebakanga mu ddiiro. Ekisenge ekyokubiri nga kibaamu? Ekisenge kyalimu brother wange omuto nga yeebaseemu. Kati ne mbagamba naye muzze kulaba ani? Anyway, ekyamazima baali baneesiza empisa zaabwe zaali mbi nga nabeekeeta. Wabakoowa. Kati nga njagala nnyo babeerawo because of him. Bajjenga waali. Because of him. Bw'aba taliiwo
tebajja. Era nagaana okwogera nabo bafula mikwano gyange. Ng'era mbalaga nti no oli mukwano gwammwe nze ni mukyala wa mukwano gwammwe. Kalayini. Bwe bale nnyo. Kati ne bajja kolo nga taliiwo. Ssaawa ziwera 8, 9, 10, 11 ez'okumakya nga bali mu ddiiro beebase. Omukulu tali mu kisenge ye yagenze ati alina obaawo gyali ow'omulala ali eyo yeeyagala. Then nga ndaba tajja mukubira amasimu agaggyeko. Alina bikodi byagateekamu abagivuga agiraba naye nga tosobola mukubira. Ye yasobola okuddamu nakubira. Kati ssaawa ziwera 9 ez'okumakya 11 ez'okumakya najja nakunkuna n'ayingira. Bano baasuze mu ddiiro nga mukwano gwabwe taliiwo. They had the audacity okujja ewange beebake nga mukwano gwabwe gwe bazze okulaba takola ki? Taliiwo. I was lucky my brother yaliwo. Had he not been here, nali ngenda swa mu nnyumba n'abasajja babiri. Abasajja abakulu. Friends that are not even his family. Najja we yakomawo. We had a little talk. Nga mbadde nsaba 3 to 2 minutes twogeremu. Ne twogera. Nagamba, I don't have the time to talk. Ebintu bino saga byo nga maybe playing those cards of discussions z'amayini kazigenda mulumbo bogenda muzigako embeera. Esaga zitulamu ababbize. That idiot. Nemugana naye no, this is too much. No kisuse. Kino kisuse. You can't bring me at home bakwano gyo babiri. Moreover bisajja bikulu. Biri mu ddiiro byebase tebalina waabwe. Bagamba tebalina makabbo. Tu bulijjo badde ng'oŋŋamba nti osula waabwe. Kati wasuze waabwe bo ne basula ewuwo. Lwaki oŋŋamba maze nenduka ensa ne mugamba but if you have a second wife. Oli mu period ki ya myezi ng'emeka? Tuli mu myezi nga 8. Obufumbo bugenderedde awo. Yes. Ne mugamba nawe oba olinayo omukyalo ow'okubiri. Nze ni mukyala musiraamu ate omukkiriza. Yogera. Given that wobanga kikususseeko ngenda siwali buzibu. I can handle what can come next. Gwe ngamba nshadya nina omukyalo ow'okubiri nze ntuule ndaba oba naasobola obeera mu marriage ya gundi polygamy. Bwe siisobole nejje mu equation. But after overall nga tetuli mu bino bya confusion at least ng'omuntu oŋŋambye nze manye nti waba tasuzeewo ali eri. Webale nnyo. Better. Naye n'oteekamu ebyo owooza tulinayo mukyala osula wabweru ate weegaana kati tuli mu biki. Ate ng'emirimu gyo gyonna nali ngimanyi. Gwawe yali atandise yalina bizinesi yali asuubuza omuceere ogwo ng'alina edduuka. Sente aziggyewo ezo azisuubuza omuceere? Yazifera. Yazifera. Kati awo emmotoka yaffe ng'akyagirina mu myezi 7 awo kati. Agirina. Agirina naye nga sikyagiraba. Kati ng'olwedde kati awo nina paso stage yajingulira yajinguliza tuli eri emunyo egundi ezzana. Yes. Nga kati olwedde yagula days ze kati wanaafunye sente in simple terms. Tugenda okukyuka okuddamu eno ennyumba ya 1.5 ng'alina sente alina emmoloka 2 afunye emmoloka 2 banamusa nti alina kyalina to be honest. Nena awo ng'amaze okufunayo Alphard aguze Makex ye kati nange namuwa 20 million to buy my car nanyongererezaako 5M on that car. So nene yange tugiguze weeri emmoloka zonna weeziri 3. Yeyagala kati ali mulamu bulala yali awo nga ne treatment gyampisaamu ndala si yooli yabanga sweetheart era nga kimbibira nawe oli muntu mukulu ojja kuba fine. Sikyagala kumanya nga takyali oli the caring man that I had is this arrogant ate nga taagala kumanya. Nenga but nga naba embeera zikyuse completely. So that time I'm starting to accept nti waba musajja oba bufumbo si bwangu. Kambimanyirire mikwano gye kanjanirize. Era twalwawo nnyo but the problem gye nafuna mu mikwano gye gyasulanga wange gisiiba wange yalina shisha pot ng'agiteeka mu maaso wano mu ddiiro. Ani? My husband. Imaamu. Imaamu ng'alina shisha pot agiteeka mu maaso awo asula anywa shisha. N'alekako screen n'awogganira awo ne banyumya basula mu ddiiro na mikwano gye.
mu kisenge ajjayo ddi era nga nzija n'omu ne mugamba but mukwano hani tugende twebaaka esi time obudde bugenze genda omulemu kyogenda keera okole kati mikwano gyo oli mukwano gwe mmoshi n'agamba ajja agambye tajja mulinde and then like he was jealous he didn't want him to come to my yali amuli ebisiyaga yali mukyala we Jeje Sounds akugamba nti beera ng'ate obafunako ebyuma ebirungi beera ng'ofuna screens ennungi kossa amataala amalungi gwomukyala ali ku executive media omanyi nabagamba ebintu ebimu tujja wano eno I know stupid women are going to start omanyi abakazi nammwe kati omusajja akwanidde mu weeks 2 love terinaako mugezi mbabuulira and women we should stop that mentality of okunenya bakazi bannaffe ebyo ebintu by'ekisirusiru omukwano tegulina formula ku musajja ku mukazi omusajja asoggwa mu laavu wiiki 2 ng'omukazi amuga enjagalo nnyanjule omusajja n'ayanjula omukazi n'akufera nze njogera with experience ekyo bakikola brother wange yakwana omuwala n'atuteeka ku pressure nga twogera nga tatuwulira ne tumugamba brother towasa muwala ate ng'omuwala ava mu famire ya seeko omwana mu ggwanga omunene brother wange ng'awasa kakaaya na Allahu akbar subhanallah astaghfirullah ke twawasa naye mu mwaka nga bw'oli mu mwaka wallahi brother wange yali aweddewo ng'afuusa amagumba ffe tetwalaba lunaku lwe badivosinga ne beeta bwe bati ne twako ku muganda waffe kyatutwalira emyezi nga5 mwaka nga mulamba okugamba nti kati atandika opiikinga ddengulu kitutwalidde ebbanga kati iri myezi nga 3 myaka 3 oba 4 azeemu apiikinze so tewabangako muntu yenna mu bulamu bwansi buno okuggyako nga yo an idiot anenye omuntu gwe baafeera olw'omukwano Sure. Kati you find that idiot. Oli ebisiya toyinza kuba na bibi byonna. Ate n'obirimbika mu ddiini. Okitegedde? Because eddiini teyina buzibu na muntu musiru. Abantu abasiru be bakwata ne beerimbika mu ddiini. So you look at that idiot. Osanze omwana w'abandi muto akwagadde okisooka toyinza kuba mwavu musiyazi. Mubbi mufere yali mulungi nalaba nga akanyama wamupostinganga he was cute mu byo wayagala byonna ate yakulimbisa eddiini yasinga so ogayo no much late realizing nti akwala na lwakuba nti balina okuba beeyagala ali mukyala we obujja bwasukka kuba omuntu ali mukwano gwa muntu era nga ndi ewakaawo naye nga naawe okifiringa nga mukyala munne omwebeerako embeera nga mwagala omusajja omu neeri bwe yali nga naawe okifiringa kuba kati olunaku olwo lwenkunyumiza lwadde ewaka nga yabalisemu eddiiro mugamba njagala ebintu ebyo byengenda okusaba oba namusaba ki ekyasooka ne mugamba naye ekyoko yangamba komaawo nga tonnakyogera moshi tagenda kuva wano mikwano gyange tegiva wano waka nemugamba naye abatali baganda bo nti tefuna kyakukola ya family bakola ki wano mikwano gyo lwaki baba balina sula nga wano ewange nangamba gwe obeera Dubai omanyi obeera wekka tosobola beera n'abantu because I'm an introvert naye tosobola beera n'abantu bwe buzibu bwo nemugamba wadde abantu beera nabo naye nina baganda bange nina mikwano gyange naye balina gye mbasanga balina time yaabwe balina ebifo nga mwetaaga akadde akimukyalina mu mwaka gumu mwetaaga akadde k'omugole emirembe gyanzigwako nga mbeera mu sharia nga bwondaba wano nga bwondaba neebikkiridde bwe mbeera because bali basajja tebali ewaka tomanyi kiyinza nakutuukako yes and it's haram sobola kwambala nga bwenjagala mu maaso gaabwe kati nga mpula emimbe ginzigwako newange we nandetaayiza nga neetaaga ate nvuge ngende ewaffe ewaka olwo nejjako akatambaala mbeereko free naye ngaewange siinaawo mirembe gyetaaya omusajja ono wafunako okwo ku bafamire ye yes like bwe baali bajja okwanjula abafamire batuufu be yaleeta abatuufu be yaleeta taata we n'aleeta maama we n'aleeta ne baganda baawo naye mu batuufu banga yaŋŋamba famire batono si bangi nze abantu be nakakasa famire balinga 5 famire ekoleka ekolebwa abantu nga 5 maama we taata we senga
basenga balinga basatu. Talinayo baganda be. Yangamba bamuzaala yekka. Wakakasanga abo baali bataata be. Kati maama we yafumbirwa ewalala. Kati mu maama we ne taata we bamuzaala yekka. Ate baganda bataata we yandagwa balinga basatu babiri. Yeah, he didn't make his family very clear to me. Okay, so bino byonna bigenda mu maaso bano abajja nga bangi mukyala. Did you try to talk to them oba wagamba? Kati mu kusooka saasooka kikkiriza. Nasooka n'embeera nga sikikkiriza nga naba tekisoboka ate omusajja kubanga sheeki ate ali ebisiyaga tekisoboka. Ate anywa shisha. Anywa shisha. Bye kya shisha nakiraba luvannyuma nze sinemusooka tyasooka kundaga nti muntu wanyumirwa shisha. Later on kati wanafunye ssente ajjawo buli kaze anywa shisha agenda n'akomawo ku mwende ewange yakubangawo saa mwenda. Shisha wamumanyiira? Wamusiriikirira? Oba wafuna gw'okyogerako naye? Namulaba bulabi. Yangamba nze ndi muvubuka nina okukola bye njagala. Ningamba, but I didn't say, signing up ku bino eno. Singa nze wangamba nti onywa shisha. Neno tulwandituuseeyo. Kwanza rode nina finance sisobola kubeera abantu bali ki mikeejo era nga ayina mikwano gye gimukumira shisha nga nteekawo emmere nagamba giteekawo bano bagenda kunsavinga n'emikwano gye balina omusavinga emmere gy'anaabe ng'obuba gwagifumba ogwange gwagiteekaawo bano mikwano gye bamoshi ne bagisavinga bebamwa n'emmere ey'okulya yali mukazi we nga bebamwa emmere ey'okulya nga nze omulimu ogwange era nga newembanji muwadde era gonalaba nga yeebuzaabuza bwagira bwati namuwerezaako bakka okunywa ka juice ngaako ngamba aleke kuwuliranga oba gwe balese behind part of the family. Yes, nawekiri. So that day badde ndikunyumiza kati akomyewo mugambye ku mukwano gye nanga nti bagenda kuvaawo twekuza nokyogerako. Yajja kumakya saa 11 nasooka mugamba lwaki okomyewo late biki nangamba nze mbadde nkola nazze ne mpakinga ku gate nekuba engombe teri yanzigulidde nenzizayo nengenda nebaka mu hoteeri. Wanze kale kati nangamba yazze instead of kuba engombe byalabye ng'obudde bugenze nangamba kuba engombe ate sikali aveeyo navuga naddayo ku hoteeri yeebake nembiraba nensirika kati then nangamba ne mukwano kitagenda kuva waka njagala saagala yo yalina okubeerawo. Jjukira Moshi yali yanjoga kwanvumye yanvumako nnyo mu moloka nga waali ate wamala okunvuma n'okunjerega kunzikakkanya biki ono namugamba tusonyiwe wamma we are sorry neyeetondera Moshi mu kifo ky'okunenya Moshi. Nedda nze baŋŋamba genda ewaka oddeyo weebake katujje nagenda namugulira KFC amwetondere. Avumye gwate okubanga mukyala we sosobodde muleka nanvuma kubanga yali agala kunzikakkanya bityo kunvuma nange nentekawo backfire. I thought he's going to support me and protecting anwanirire. Yes, nalaba tavaayo nga tanwanirira nengamba nange kaneeyogerere kati mukumuddiza baaka nagenda namugulira KFC batusonyiwe okumuyisaamu amaaso. ng'owulira otya? I posted something about it that day. What did you post? When I posting nengamba I had to watch my husband nga omuntu anvuma nzikakkanya. I had to protect myself in front of my husband. And what were the comments? The comments were like, abamu bagamba munnaye naffe twabimanyira, you know that gender. There were some people abaali bategera kyenkola kyoyitamu. So wajjanga nga bw'ofunamu obuzibu wejjako obulumi obwo with posting. I know. Yes. And that is what people don't know. People abamu bahiringa mu kupostinga. Yes, there is healing. Obanga olaba ku community. Yes. Olaba ku community nga naye etegeera kyokola ki kyoyitamu n'oguma nogansirinzeka. Bangi. Actually naye najja ne mukwano gwange. Wala mukwano gwange lumu yandaba nangamba Shadia bamita Fatima. Na Shadia nange ekyo kyempitamu kyoyitamu. Nankubira n'essimu ne twogera. So I started to heal nga mpya mu marriage. Nemmanya nti nabino bintu bakyala bannanga abalala bakola ki babiyitamu. So I can go through it ne surviving. Kati awo maze mugamba mukyala ebiki mugamba tavaawo nga mugamba aveewo ngamba takola ki tavaawo ne tabukira nno ddala ne mugamba najja vaawo. Olwo wakirowoozezaako mu mutwe nti alabika bano beeyagala. Ekirowoozo kyazze dda
Okay. Mujja otabula Shamim. Kati olwana omanyi nwana na muntu. Yes, mujja wange. Okay. Mujja otabula omusajja ne wakuleta bosi era osooka awula ntono mukwano gwe ono ye mujja wange. Mujja So otabula. gwa bala bali balwana ne bajja bawe bakazi nga golwana mujja omusajja. Bisexo. Mujja wange musajja. Nishadi olaba n'amanyi gampeddemu. Wallahi. Omanyi nti nno kagaya ako kajja ne koogera nti nno bajja bamwe basajja. Yes. Bajja bamwe bakazi. Basanji bamwe bakazi. Nga abantu ne basajja ate mujja omukyala. Basajja obisex. But reality omutuufu. Zako ka audio nakaono kawulira ne kansesa nnyo banga modo mwagala nnyo modo music. Ankolera ebigambo byayogera bambi. Kati nenkalaba nenseka n'okuseka nenkamplayingira nnyo nga ddawo naawo. Yes, okamulaga. Nebanda mugamba baby labayo bisexo gwe bisexo tunula eno nga tusaaga nga we are just having kumbe ddala bisexo ninga byali bya ddala. I am later on finding out. Wano mugamba oyo Moshe ave wano agende nangamba tagenda vaawo kugambye tagenda vaawo ne mugamba kati between him and me you're going to choose. Kankwatemu ebyange nkole ki ngende osigaze mukwano gwe. N'atuula bw'ati n'atunuulira. Nekalakaasa n'ezigyayo olusawo olusooka ndaddawo obugoye ku buliri. Tandise bisomba miteeka mu mmotoka yange. Nenkola essimu zange eky'emmoloka ng'atunuulidde. Ningenda mu mmotoka nenzigulawo nenzikiriza ku madaala keesi esooka n'akkirira bulungi kati naye muletedde naye mba musuubula muceere mu mmotoka. Mmotoka yange mukisenyu. N'angamba omuceere gwange mweguli beeta ebisinzo mbijjemu. Ngenda mugulyawo ng'ajja mu muceere gwe. Ng'agamba sikali nzigulira ngende. Nga mpitako nga laba mpaakinga nga ntone emmoloka neefulanga agikumamu okangamu nga naba tavaayo kati obusungu bwankwata nenga ne wait yakuleka ne weekangira ddala. Yes, n'ayitamba n'agenda. Kugamba he was ready for me all in all to leave. He chose his friend over me, his wife. Anti mwali bakyala babiri weerabidde nnyo. Kati nze ne mugamba kati obusungu bwankwata because then I was sure na tuwali musajja ategeera wansi wa njuba asobola kubanga mukwano gwe ate mu makaage n'atunula mukyala wagende asigaze mukwano gwe. Taliyo okujanga masiru taliyo era bw'ajja bati amugamba ngende ewo tujja kujja twogera ebyaffe eby'abasajja none omukazi soko tumulekera amakaage amaka gabeera ga mukyala. So ngeno laba nga abuliddeyo agenze naye alina obusungu bungi nnyo n'okukyogerako ng'akyogeza olwo Moshe aliwa ali mu ddiro yeebase yeeyagala aseka n'akasimu ke kavuga nnyo 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 akateeka mulawudde omusajja wamukubira nkawulire nti kayitamu. Kati nengenda mu ddiiro producer esimu yange gifuule nnyo ya mugaso. Nengenda mu ddiiro bwe ngenda mu ddiiro kati agenze nenzirayo mu kisenge nenzeyo mu ddiiro obusungu bwankwata nnyo neŋŋamba I cannot leave my house over a man. Kati okuba mukyala wano nobba mukyala nwanirira amaka gange. Ati nga weerabidde n'oli mukyala nti just ebibawula bitundu byakyala. Webale kati neŋŋamba I'm going to fight for my house ng'omukyala. Wabanga omusajja ono yasobola tagenda kunnemesa maka. Yes. N'andeeta mugana amaka n'aŋŋamba agantaddemu. Then gano maka gange kanwanire omukyala. Webale nnyo. Nga nzija mugamba fuluma ennyumba yange genda. Ogamba Joshi. Ngamba Moshe. Nga fuluma amaka gange genda. Nga ntunda bw'ati nga ngamba oŋŋamba biki ebyo. Ne mugamba nkugambye nti fuluma ssebo onviire ogende. Mukwano gwe wazze okulaba taliiwo. Ojja kujjanga nga waali. But as of now sooka otambule onviire. Kubeera omulabye afulumye. N'aŋŋamba ongobangaani. He made that statement. Ongobangaani. Na Shadi yanziramu ngani. In fact tebampitako mukyala Rashid. Bampitanga linnya lyange Shadia. It was so uncommon in men. Okitegeera. Nanga Shadia ngobangani. Ne mugamba nkugobangani. Nga mukyala wa Rashid. No, I don't even need to answer that question. Why would I answer you? Nga nkuddamu gwe ngani. Sincerely. Nanga akwate kuba onviire nagaana. Na sigenda kuvaawo sha ongobangani abangamba na sigenda kuvaawo mugamba ogenda kundaba muliwo wekka mu nnyumba babiri tulimu basatu oyo Moshe basano wano ka SK kakwano ka kalala brother wange ali mu kisenge eri yeebase
ndi wano njogera mu bulungi aganye ng'olutalo lukwajja Esika tayogera tayogera oyo ye wampisa ate oyo ye paati tujja ngenda okukuleetera oyo ye awo wampisa ono eyasooka kati ono awo nga ŋŋamba nti sigenda vaawo ngobangaani bikoze bitya mpita asikari mugamba asikari jangu onnyambeko tugobe abantu bano asikari azze kutwala omuyita atwale Joshi oba bombi atwale Joshi Moshi wa Moshi yayina nnyo empisa embi ati erinnya engeri gyali omusiyazi yansobedde yes kati sikolangako interview weti omutima gunnuma omusajja wo gyali oyo gyali asala atambula nga mugamba fuluma ng'agaana asikari ng'ajja olwo bitabuse tuwoggana amaloboozi gali waggulu nange nejjeeko naye yejjeeko sebo ng'ate yambuuza kibuzo kimu gwe ngobangaana sha kankubire wano eno Rashid ng'ajja esimu ng'atandika omukubira ne mugamba oba omukubira oba tomukubira ojja mukubira oli wabweru naye ng'okyali wano mwene ennyumba ojja fuluma genda omukubirira eri wabweru nga bamukwata lwampaka nga bakifulumya nnyumba bamugambagana amaka ga mukyala akukwata ekkubo muviire nga bamuteeka wabweru wa nnyumba bamutadde wabweru wa nnyumba nga waŋŋamba naye yandalika ekigambo yantunulira bw'ati naŋŋamba Shadia ogenda kwejjusa ne mugamba ate kwejjusa kuki sincerely amaka sigago amaka gange ombuzaako emirembe nkusabe mu bulungi onviire ate wazirongo nkugobya mu maka go wabula agange wemba nkukooye tambula ogende naawe olina ewuwo kugoba oli ku street olina gy'osula gwe wawunya lwaki tobeerawo ng'akwata kkubo nga ŋŋamba ogenda kwejjusa ogenda kiraba ekinaddirira maama nze nali sirabangako Rashid ng'anyiize bbanga twamala ffenna twayombanga twekola biki any marriage tebeera perfect but mugigezaako ebeerawo so bonna twalwananga olumu n'omuvuma olumu nakola kyo nakubako olumu nakola kyo nga tankubangako naye kwolwo yajja ng'obusungu bw'alina bumwansuka n'okumwansuka buti obulengerera eri naggulawo oluggi nagenda oluggi kubayo ne ŋŋamba ki ekyo nzija ndabe naŋŋamba Shadia weeyita ki yajja yambuza ekibuzo kimu weeyita ki wano najja he beat me severely yankuba my brother was around when nayita nantaasa nga yenkana atya brother wange muto kunze but ngobanya abalenzi nowabeera muto babeera neyo energy najja namugamba muko tokuba muganda wange if you have an issue mutuule mukanye munabikola nebyo ekyokuba tekibeeramu mu bino nga nkuba ayesiza mirror ayagala jinsala akola ki ng'ali so omubuuzo nkubira ki era kye namubuuzanga ng'onkubira ki ng'agamba ki oyamala he's a narcissist tayogera narcissist akucunya by action ng'agenda akwata ataaga bintu byakutula wansi mukanye ebyo bintu bya kulemera ku nsonga nakikamu keyosi kati n'agenda n'akwata yalina PS ye ng'agenda akwata PS ng'agenda mu bufunze ng'anoba olwo agenda na baby we adduka omukazi we mugobye waka agenze ambudeebude ng'addayo ng'akwata ebintu bye ng'agenda ng'agamba baganda bange agamba muganda wange ti pereza bino wale ebintu byabisere mu nnyumba byali ayagala akwatamu ebibye byanguwa ng'avuga ng'agenda namala ennaku ngeeza tomulabako simulaba waka yanoba ng'oli kuki wendi awo ntudde tewakubira ku taata nti bankubye I called my father is my friend namukubira ne mugamba but ye muzadde era ye yagambanga bugambi sheka shaitani ate ye musajja wa ddiini nnyo yagambanga shaitani yeri mubakyankalanya mukakkane mutuule mujja nga wamugambako kino nti oli alinga mujja wange no tosaki mugamba it was too big for a parent yes you understand so kati ebyo byonna biriwo ebityo ngawo oluvannyuma lw'ennaku esatu yakomawo naye twamala tuba na famire ye kati ngenda mu famire ye mbannyonnyola ebibaddewo byonna famire ye bamugamba ne waaba awulira abavubuka abo abaagala lwaki asuze abavubuka ewuwe mu maka ge
waba awulira ayagala mikwano gye Abapangisirize. basule ng'eri nga ye agendayo n'abalaba naye tosobola kukwata makaago okatebe omukyalawo mwe muva eri eno gye mubeera gye musula gye musiiba kati nze ate n'okusiibawo tekyandibadde kibi naye nga ajja ewaka n'asula mu ddiiro That was too bad for you, my sister. n'asula mu ddiiro najja mu kisenge ng'azze kukyusa lugero lwe agenda kwambala kugenda nayo ku makya n'ayambala ku makya ennyonyo saa 12 ne bagenda n'emikwano gye simanyangako wa gye baalaganga. He didn't tell me. Kiki yalinga akola saakimanya kubanga yalwananga nnyo ndeke kumanya biki byakola. Ne bagenda ne babeera eyo n'akomawo ewange saawa mwenda ogw'ekiro gwabanga mwenda ogw'ekiro ne babeera mu ddiiro ne basulamu 11 nanzukusa nsaala essubuhi kyokka ye teyasaalanga kyokka nga nzukusa nga mmanyi nti Shadia ye asaala Shadia yagenda osaala essubuhi tekuyitako nensaala era omu ne mugamba naye ggwe Rashidi yali musiraamu ebyaddala yaŋŋamba musiraamu ne mugamba naye ggwe manyi tino tosaala kati nnyumizaako awo mikwano gyange ne baŋŋamba naye bbaawo asaala ne mbadde sikigendereranga engeri yaŋŋamba nti yakwata Quran Hafiz mbadde nga sikigendereranga oba asaala oba tasaala oba omusuubira okuba nga asaala mwebale nnyo kati ngenda kifollowinga app ng'ebituufu yebaka wali mu ddiiro ne mikwano gye n'amala n'ajja nze ku makya nanzukusa nsaala essubuhi olumala osaala subuhi n'akulekereza kameeza n'agenda. Abafamire we mwavaayo embeera yali etya? Famire ye nagendangayo okwogera nabo naye nga nabo baŋŋamba kati omukubira essimu twogere naye bamuyita teyajja. Nze ndi bize tujja bitulamu olulala we muleke. Kyabagamba kibakola. Yamala n'akomawo ewaka? After all that mugenze mbazadde biki? Yes, bazadde bamugamba Rashidi oba oyagala biki nze we nali bamugamba bamuyita tujje tule babiri nze naye one on one yagaana okujja. Ne bazadde be yagaana okujja. Nze nali ndi awo n'agamba mbu ye abitegedde ayogere ne muzeeyi ku ssimu abitegedde. Yajja oluvannyuma ennyo n'ajja ewaka. Niko beerawo. Nze bwe yajja ewaka nze ndi muntu wa kwogera ku nsonga. Ne mugamba mbadde nsaa tuzoogereko ensonga ne tuzoogerako ne mugamba erere ne mukwano gwe n'aŋŋamba weeyisa bubi nnyo. Actually until now agamba nze neeyisa bubi nagoba mukwano gwe ewaka. The disrespect they did to me is not recognized, but my reaction to the disrespect is what he recognizes. Kyalyoke bo okunjooga naye nze tekyalyoke nze okureactinga ku kibi bye bankolanga era we yagirangayo amaanyi. Kati wano mukomyewo ewaka obulamu buli butyawo embeera eyo ewedde bwetyo? Awo actually nga ndabira ddala we buba bufumbo nga bugenze ng'olaba tebukyayinza kudda ate nange omutima gwange ne gukoowa nali njogedde nali nkoze buli kimu njogedde notakikola n'otakikola akola bwoti n'okikola bwoti nga ndabya dda abakyala nga nakiza alina bangi ate nenzikiriza nenzija ndabanga olinamu n'omusajja ate akomyewo asuze mu ddiiro ate akedde ku makya n'agenda ate ssente olumu azirese olumu ssente zamukubira simujjukira za waka nga nawe buli kimu kye ŋŋamba nti oba onywerere ku kino kyakusika muguwa na kino kinywerereko nakyo kiyuga nga marriage completely trust was gone. Kati olwo kitadde? Nakita 3 months back before we departed. Nengamba naye nalina bamasheeki be nalinga nebuuzangako. Basheeki ne baŋŋamba Shadia ekituufu sooka okakase bbaawo anaaba alinamu embeera eyaba bisekso. Mwesonyiwe togenda mufundamu kalungi Allah ajja kuleetera omuntu omulungi. Naye bbaawo anaaba tabirina ebisigadde ebyo basajja tubasabira ku maduwa tukola ki? Muntu n'atereera. Yes. Namusabira Shamimu ze nazukanga buli kiro ssaawa 10 nga sirina alamu ate nga buli lunaku ze ssaawa zennyini zenzuuka n'obudakiika bwe bumu nga Mungu namufuula mukwano gwange mbeera ku musaalo. I prayed for my marriage. Neegaana. Ne ntukesa ne ŋŋamba ne Allah kati ku byensabye olaba nkusaba n'enkuddiringana n'enkusaba omusajja ono omukyuse gwe n'olaba nga ekirungi gye ndi kutamukyusa mbadde nsaba nze omutima gwange guwewule onkolera ekyokusalawo gwonsalirewo ekyolaba nkiriba kirungi ate ompa omutima gwange beera at peace nakyo. Era nali awo lunaku luno eyekyanga
nagamba nga mulaba nga nawe yekyanga tebikyandya kati olonga kinate Nga kyabise ndaba kiso kyo wamala n'okikakasa yeah kikyaliko kati kugamba one day nasaala nayimba mu layiri neŋŋamba Allah waliwo saala bayita salatul istikhara nga webuuza ku Allah nagisaala ekiro neŋŋenda nensala subuhi ngandi nazuuka ekyo saa zaalinga 10 nensala nenzirayo kati ku 11 oba nazuuka ku 8 eyo ku 11 nenzuukuka okusaala ki subuhi mba nsaala najja nagamba kanzigulewo nga tebategedde ŋŋendeyo mbasange kati omusajja gwaba era we naggulirayo kijju kino kiri nenzija empya ennyumba zino empya kiwoggana omuntu aba akuwulira neŋŋamba kansooke nsaale wano layiri yange mmale nkole ki ŋŋendeyo ndabe nga nsaala layiri tandika bwe bati Allahu akbar nyimiridde naye oluggi nga wennyimiridde wani megana oluggi lw'oyingiriramu kati yajja that day ng'ali mu short bayi yasiibanga mu bishort na vest ane mugaana ye engoye z'osiibamu kale you're the owner of the house naye ndabanga si zansa wanyambadde oba kanzu oba something oba ebikanzu byewako omusajja byosiibamu oba something ngoye empanvuko naye nga eva ye abeera mu bipale ebyo bishoti bugundi buvesti nga you're half naked in front of your friends zina kiba disrespectful to you kugwe wati wetadde mu kitiibwa yagamba nze ndi wange no why like yali alina byabalaga byatunda ati munnange nga nsaala bwe bati then he came najja nagulawo oluggi mukugulawo oluggi nansemberera bwe bati jjukira woyingirira nga wennyini wenyimiridde wensaalira kati yanneekanga nga laba mbadde nazo okusedda ndi mukusaala onde owuli yange omutima gwe gukubira kumu I could even hear the heartbeats nga zikubira kumukumu entunnunsi nga zimukuba neŋŋamba ssaawa 11 ez'okumakya tasobola kubanga abadde akkiridde wansi madaala agenda mu moloka kuba kukyajjamu oyo yatambulanga n'essimu ye wano mu bisawo I knew teri kirala I knew nentoola salaamu nemutunulira bwati naŋŋambira budde bugenze kaŋŋende ne bambalawo mangu eske tasobola kuntulana mu maaso n'atambula n'agenda but then one time olunaku ne luvaawo ntandise okibelievinga ntandise okumanya munda mu mutima nti bano baleka babeera mu ddiiro awe bakolere ebyabwe then kumakya olunaku the following day yereshamini so kaakati abantu bino bagamba nti watijjisa omusajja walinga omutimbatimba amutimba ng'omulagako tomulaga face lwaki wali tomulaga face nane face nagibalaga actually nasooka nenjibalaga musooka ogibalaga abakazi beyabba e Dubai ne Saudi Arabia ne bawandikanga zi comment mu comment section omufere omubbi kati nze wenamubuuza ne mugamba nti wenamubuuzanga neŋŋamba ne kati mukusooka nasooka nanzijako essimu ng'azideliitinga nga sinnasoma kati wanzijako essimu n'abideliitinga saamanya then afterwards nentandika nga tasobola gideliitinga nga mbiraba so nendaba messages baali bamuweereza so baali bataddeko ku comment section nga buli mukazi agamba mufere mubbi in fact waliwo omuwala yamukubirako n'essimu nula nga bakwata amasimu nagamba ani oyo gwokwata nagamba bano basumbuyi just ali awo ekikazi kiri awo kati gwe message bwe wazirabanga watyamu mu kusooka nayi shocked nawe namubuuza n'akunnyonnyola munnyonnyozi mulungi nagamba oyo omukazi mumanyi bamuyita nahawu kyayina mbu yasigala amwagala amwesibako biki naye kati ngenda owulira ate nahawu mukyala mufumbu naye nga omukyala omufumbu kati ate aba akwagaza ki yatebenkera afuna dde omuntu tasobola kubanga era akyali ku ggulu waleka aliwo ekiriwo kati n'agenda nga mbuzaabuza given that yali amaze okugamba side ye ya story tewayagala wuuliriza zaabali webali nnyo naye nga bawandiikanga mu comment section nga baŋŋamba oyo mufere oyo mubbi nze yanzibidde Dubai yankola ki oyo muwala nahawu n'afuna nnamba yange essimu n'ankubira n'aŋŋamba kyeyakola ekibi naye ngenda muwuliza naye kyeyakola ekibi yankubira simu yange n'aŋŋamba mpa Rashid
okitegeera ng'ayitamu kajogo like that n'ogamba neŋŋamba kituufu kye kana ono ng'eyagambye nti ono akyamwagala aleka aminamu interest naye kati n'oyo omuwala so wakolanga ka breakfast in bed nako byonna wabiringa actually. obipostinga Yes, I would post nga having a breakfast, good moments. Ngera jam sharing ngo ino omuntu omwagarao. But this time this was kati nagambanga. This is not a boyfriend. Musajja sina gwe mubyeko. Musajja muliko yangamba nze mukyala wenzeka. So ne ngamba musajja wabanga wange nga nange wendi mukyala we ndi wadde mba mu postingako. Ensi ne mmanya oba ensi ne mulaba. So nga mu postinga mutaddeko wali webityo. Ka breakfast nenkaleta nze ndi wa love yakutijja tijje enkolera nnyo but which is okay yes so ntaddeyoko mikwano gyange babinyumiddwa bagabanamu mweyagale nembagaza nakagambo nenkaleeta halal is sweet nga wuli afumbirwa ateekako halal is sweet emikolo ne ginyuma wamma ati nga njagala nnyo okwagazisa abawala nti bafumbirwe mu bufumbo obuli haramu nti mujje mu halali Allah ajja bakola ki obulamu bugenda kuwanguwa nnyo n'okusinga mu haramu so December bw'oyawukana naye ne mukiteera ddala n'akuwa taraka December yes twayawukana ne tu having ne taraka yajja n'agikuwa teyakumenya teyajja nayogerako ne family ye ne tutuula ne actually twatuula naye tukyagirimu discussion ezo eya taraka ekyaganye lwaki takuwa taraka simanyi bw'ogimusaba agamba ki nagimusabako emabega nga ngamba itsoke neyakitadde tukiveeko naye ng'agamba neyakitadde tukiveeko nkya nagamba ate mukyala wange omulungi nga nkwagala nnyo kati baseeka bagamba kibbo because wagikumma nga balinawo ensonga basobola okugikkirizayo negenda tukyaliko ne bamaseeka singa aba yeetonze gwe oyagala naddayo osobola okuddayo nedda nnyabo are you okay I have been depressed in marriage more than I have in my entire life I know yanteeka mu life ya depression ebimu tosobola binyumiza ku kamera I know naye nga kyemmanyi nti oba naawe wali baddeko omukyalo mufumbo bwanga oli osobola omumanya omukyalo ng'egyanyigirizibwa mu maka so osobola okubeera ng'onyigirizibwa naye ng'ogamba at least omusajja wange andabamu ak'obukyalo ewaka n'ogumiraawo naye omuntu atalina kyakulabamu nga n'ekirungi ky'okoze akiraba nga takirabawo takyappreciatinga buli nsobi yiyo Shamim nagamba nze nasala istikhara nensaba Allah nemugamba Mungu nsaliraawo bwe kiba kirungi gye nti nyweza mu bufumbo bwe kiba nga si kirungi ntwala ate ompe n'omutima ogukkiriza nti ekyo alhamdulillah kyaggwa kyaggwa wakkiriza nakkiriza but you're still healing I'm still healing yes. So but anyway it is the truth you cannot hide away from the truth amazima gabeera mazima so wadda edduuka walizeemu eryengo edduuka lyaffe nalizeemu engoye waliziza wakati naliziza Salama ne ntandikawo ne Shadia Tours and Travel ntwala abantu umra kuhijja yes na ice cream oyo mulimu ku mikolo kukyala kwanjula bikuyambako mind okubeera nga tetudde wamu kulowooza ku ebyo ate kyenebaliza Allah since when twayawukana the blessings started to increase okay kuba luli nabeeranga obwongo bwonna mutadde ku musajja byaliko akola kino akola kiri kugambye nga yajja kugamba nti akwagala waka ssaawa 2 ate ye najja mwenda but by torture nga kikwakutocharinga nga yajja kujja ssaawa 9 so you be at home just to kulowooza kubeera mu birowoozo it was a lot bana depression esagala so what advice can you give to girls there yeah, they can take it or leave it but waliwo abantu bebamu abayise mu kyoyiseemu abali abatasobola kwogera omuntu ayinza okwebuuza Shadia obuvumo obujjeewa cause nange bwe nakubidde nabadde simanyi nti oyisobola okujja n'oyogera but nzikiriza nti abantu aboogera bamu be bali mu process y'okuwona nga bakkiriza naga kino kyantuukako but as part of my healing process I'll come and speak out nga bwolaba Daniela nti abakyala batono abavaayo abalina obwo obuvumo obuvayo nagamba let me speak up because ngamba nnyo abantu speak up omuntu bw'ayogera it is part of healing yes so obuvumo
obujjawa obwo kyakubiri advice ki gy'oyinza okuwa omwana omuwala ali eyo ayinza okukola ensobi yemu nga gye wakola? Advice gye nsobola okuwa omwana ow'obuwala is marriage si ya crashinga. It's a big lugendo luwanvu. Oba onaaluyingira sooka weetegeke, okwetegeka sooka otegeere omuntu gw'ogenda naye. Va ku bino ebya ssente oba biki, naye nze nagwa ku bisekiso nga sitegedde nti ngudde ku bisekiso. Bw'oyinza okugwata ne kusiba okumutemu, ku mubbi, a lot of things happen. Ate bano abavubuka basobola okuhidinga identity, so at least play your part, okkirize nti nnyingidde na mugundi gwe nga gwakikkiriza. Naye oba muno mu process ya kufumbirigano, take your time. Waliwo omuzungu study gye nalaba bagamba omuntu kitwala emyezi 3. Tosobola kuwangaala muntu myezi 3 nga tannajjayo true identity ye. Kati gwe twala emyezi gye 4 wewe mu extra time ya mwezi gumu, okkirize nti ono Juma ngenda kuyingira naye y'ono. It's not that nti ogenda funa ali perfect, naye gwe oyingire n'omuntu gw'okkiriza nti ono. Obumu ku bintu byo by'oyagala at least obeere ng'obifunyeemuko. Yes, obifunyeemuko. So njagala kukusabira dear, I'm here for you whenever you need someone to talk to. I'm around. Me as a person, tusobola okusupporting in everything that you need us to do as the Hijab Nation team. Wow. Yes, the Hijab Nation team is here to help people. Abakyala naddala abali mu depression, abayita mu mbeera gye batasuubira nti yandigiyiseemu. Yes, whenever you need a counselor, we can get a counselor free of charge. Ne tumumeetinga nakuyisanga mu sessions mpaka bw'onoowulira nti buli w'owuliramu nti kati ekintu kiringa ekikomawo tobeera wekka, you can call someone nobeera naye. Whenever you need someone to talk to, you can always call me, can take you for a cup of coffee, ne tunyumyamu ne tusekamu. Yes, so bami njagala kukusabira, but comments zino ziveeko. Yes, don't take those people serious. People are mentally ill. Ayinza okuba gwe gw'ayagala okumalirako obusungu bwe. Ayinza okuba kyoyitamu ye takiraba. Agenda waliyo bangi, buli omuntu agenda kuba kusaidiyo, bangi abagenda okublaminga kati gwe Shadia osomye ogenze Dubai emyaka egyo gyonna, bachelors n'ogyonoona bw'otyo omuntu n'akulimba. Tebakulimba nti n'ayina PhD basoma mulimba n'agwa mu mukwano gw'ekisiru naye nga talina bwannyonnyola bantu. The good thing you accepted nti eno nsobi nkita. Maybe I want to thank my family. Mostly overall, the father. I want to thank my loving father. Bambi nange musiimi. Nze tata wange ye musajja ayinza okumirira naawe. I know. He's a true dad. Ye ali ku side yo. Era yansomesa ekigambo kwagala. Kigidde ku ye. Naye njagala kumwebaza because in all this situation he stood up with me. He was the man in my life. N'ebiseera bye yabeeranga ewaka omusajja oyo nga takyampa mmere, he would send me money nanga akwata ekyokulya. So njagala okumwebaza because ambeerereddewo in every way he could as a man. Ate nga tampa hard time. Wamanya nkino kyenjagala kyennyini kyakuwa. Kati nti omusajja we yanzibyeko emmoloka zange ng'amanyi nti obadde ku police. Yes, tukyalina ku police kukyana misango, yanzibyeko emmoloka 2. Zonna yazigyewa airirwawo mu gye namu okola uba yagibba. Eno paso sete tumala okwawukana yampereza abasajja, they hijacked me, bankubye ne banzijako emmoloka ne bagitwala. He paid them money to do that to me. Naye nga nze gwabikola nze yamuwa emmoloka gyasooka okuvuga nga he had nothing. Kati how sure are you, how secure are you? Tayinza kuddamu kutuusaako kintu kyonna olwa token? I don't know. I can't guarantee. But tekayo omusango ku police. Omusango gye guli ku police. But I want to thank my dad because nero yanzijako paso sete yanzibyeko anzigyeko rawumu yali ayagala kunziza ku zero, and my father gave me a Subaru to drive. So that's my father. Ndiye wakulaba nga omuntu agala kuteeka wansi ate ye akuteeka awantu watera kusuubira. He would do anything. But it will also pass. He gave me his car. Akyali mu ddinaayo. Yes. Enda tuuka akkirize nti wagenda. Naye olina oteekayo omusango ku poliisi. Omusango gye guli poliisi kubanga he has ever attacked me nankuba, and I had friends. Tebamuyita abapoliisi tebamuyita.
bamuyita ne tagenda. Yekweka wa polisi gye tasaba mu masanga. Bafere kati emmanya ye katandise dda kati okunoonya kuba kati yatandisewo ki kampani kya Tours and Travel era nakyo kubbira mu bantu muyaye mufere ye agenda babubbi bantu every single way. I'm not the first woman gwakikozeeko. Akikoze ku bakazi bangi abantu kulidde mu boxi abatana abana kufuna buvumu kuntuukirira. Bofunye obuvumu obuvaayo n'oyogera. Yes. Basigadde batya. Abasigadde batya neera babeerako ne ku live zange ne bagamba mwogere yogera talk about that man. Amanyikiddwa. So byebyo abadde ku executive media omukyala ali eyo byebyo nno kati abasajja bye bakola abaana b'abandi. So abakyala babeera okwo ne muvuma abakazi nga bavuddeyo okwogerayo idiots. Muli basiru barakallahu fiikum. Temulina magezi. Musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.